because technically I'm in exile. But spiritually, I am not. I'm on the move. And this move, the final stop, it might not be the next stop, but the final stop will be Kampala, Uganda. We have a problem, a very, very big problem. But we are going to turn this problem into an opportunity. Somebody said, Bwabanga abaka ba Nuupu really bali ku liberation. Nera nga bakakasa nti mukama waabwe Bobi Wine gyali pira oba empaji gyali ke okukyusa obukulembeze buneeno bamuwagira. Waye Bobi Wine ali kwalaali. Ye ng'omuntu ali kuki kwalaali. Nera kigambibwa ebimu ebyaddusa Bobi Wine be bamu ku bantu be. Azula abamu nti bandya nabo. Dr. Kizza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Chivumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day everything is going to be alright. Olwokuba ababaka bano bazze balina amabanja ne looni kati ziri ekinana bakitunu omanyi okubanga obanja omuntu naye omuntu agambye nti ku lwokuna ngenda kukusasula oba osabirira kati between Monday ne Wednesday oba ku lwokuna osobola okukoleramu ensobi kubanga oba olina essubi ery'okukola ki ery'okuzifuna kati omuntu yenna alina ssente okulya amabanja webale nnyo ate omuntu yenna alina ssente ng'akusuubiza asobola okukuzinisiza ku ntolize kati bano abaka batabeere beegendereza bagenda zinira ku ntolize obukadde 8 tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nonsingana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku Embozi mu Yugi. Geoffrey Mayanja yenze wendi wano tuzze tuwayemuko ku Mbozi ndino omukulu mulundi ogusookedde ddala tuzze tuwayemuko bamuyita ye Lubega Francis mu Luganda tebagamba nti bamuyita erinnya lyange ate ekirala sebo nze ndi honorable ebitiibwa byange kati bimaleeyo anti kati nze njogera wensinza okumanyira munnamawulire agasakira mu Parliament kati bimaleeyo ngateko Honorable Lubega Francis abatulaba ku Mbozi Yugi mbabuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya yonna gye mutulabira erinnya lyange nze Lubega Francis ndi munnamawulire kyekisooka ngasakira mu Parliament eyo y'empagi enkulu nfudde ekyendi ekyokubiri ate navaayo okwesimbawo kifo ky'omubaka wa Parliament ey'ebuvanjuba oba giyite Makindye East nali ku kadi ya FDC naye tebyagenda bulungi abalonzi baasalawo kale bingi ebitambula essaawa zino we tujjira olunaku olwaleero
naye ng'oba oli awo ezimu ku nsonga ezikyatunuuliddwa bwe bukadde 10 President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'agamba nti agenda buwa ababaka beekubeko enfuufu. Ababaka si bonna wabula ababaka ba NRM abalondeddwa ababadde ekyankwanza. Amaloboozi gaavuddeyo nga beebuuza nti ensimbi zino Mwami Museveni yazijjawo okuziwa ababaka. Era ndabyeko abantu bangi nnyo nga batemaatema nga bagamba nti obukadde obwo obuli mu 37 obuwumbi 37 bwe tutunuulira kati nze ngenda bawara figa ku bantu ababadde ekyankwanzi ababaka 370 bebabadde ekyankwanzi ababaka babadde 370 kati ku babaka 370 jako abakulembeze b'akakiiko ka NRM kayite secretariat naye abo bwebagattako tuba tugenda kuyingira abantu 4 ababadde ekyankwanzi kati abo omala obagattako oba bateeka ebbali gattako abaseeki banabo babaddeyo baseeki memba omuli Alihaji Kigongo owaseeke Kiwanda omuli ono Uhuru n'abalala kati abojjukira si babaka naye babaddewa babadde ekyankwanzi kuba nayo mpaji nkulu mu NRM kati ekisooka kigambibwa basuubiziddwa obukadde 10 kyekisooka ekyokubiri ne kigambibwa nti baweereddwako obukadde 2 nera nziwe nabaddeyo ne sijja muyita kigatto wange naye omu ku babaka ba NRM naŋŋamba nti 2 go tukakola ki bagalina mu ngalo babaddeyo papula bupya naye ate nabyo Mr. Kabanda awo ye ng'agamba tebanaba kuzifuna emeka n'abiri tebanaba gafuna basubira kugafuna oluvannyuma bafune ekinaana basubira kufuna 2 nti okusooka baba agamba nti n'abiri tebanaba kutuuka ekinaana kye kitanabakola ki kye kitanaba kujja wali eri okuvaayo 2 gakoze ki gafulumya wane president mu kwogera kwe yagambye ngenda banoonyezaayo zinaabayambako mu kulayira deni endala zikole ki so gana 2 gakoze ki go gafulumye kati Ajjata Misa Kabanda yono minisita omubezi wa Kampala nze naye manye eddiini tetukkiriza kulimba naddala nga twakava mu kisiibo ate ekirala bw'ogambanga nti oli musezi kkiriza okulya omufu oba kkiriza okulya abaafudde kati NRM terina kukuswaza ate ekirala gy'okoma okwegaana gye tukoma okumanya nti ekyakoleddwa kifu okitegeera bwe gy'okoma okwegaana conscience yo ebe kugamba nti ekyakoleddwa kikyamu so 2 gano gazze kwanze nina neyampaddeko n'endyako yangambye Lubega so okwateko zino naye nze saalidde za mulu wa musolo nalidde ze bamaze gabira bali omubaka nampa n'agenda okole ki kuba bakomyewo nga si 15 nabadde ku parliament era nga ninze bambuulire kituufu kwaye nga olugambo lwasose kuyitiŋŋana oba eŋŋambo nti abaka babadde miliyoni 10 nera buli omu akoze eki azifunye naye kati mu kunoonyereza ne tukizuula nti babawaddeko ameka 2 ekinaana kikole ki kati ate jjukira omugaati ogujja mu mbeera eyo teguba gwa akawunti ezo tebazibawera ku ki kagwirawo wali zijja za mumpeke ekyo bagamba kinanjo kyankimize ezo jja nazo ng'okola ki kibanga boolaba bw'obeera ku mulimu ne bakusindika okgenda Arua okukola emirimu gya kampuni bakuwa kye bayita per diem kati ne bano babadde bava ne basooka babasimbako emmeka 2 naye ekikulu mu ebyo tekyandibadde ssente nekikulu mu ekyo kyandibadde gwe Munnayuganda ndaba kyandibadde priority z'eggwanga ebiruubirirwa by'eggwanga mu ababaka abagenze ekyankwanzi si kibi kubanga ne Nupe banekokasi yaayo ekuba baalinako eyaabwe enowa ebusaabala si kibi FDC banekokasi yaayo DP ebeeranekokasi yaki UPC ebeeranekokasi ekyo si kibi nze abaka b'NRM mugenda ekyankwanzi sibalinako ki buzibu naye obuzibu bwe buli oba ekisinga okuluma bannayuganda ebiruubirirwa by'eggwanga nga mwe musinga obungi mu paalamenti mubitaddewa kiki kye musinga okuleeta ku mwanjo kibanga kubeera waka ewaka tolina kyemisana tolina kyaggulo omwana mulwadde
ku byonna osooka kiriwa. Omwana bw'aba mulwadde n'emmere nga tewali nga nowa neiba enjala emuluma osooka kiriwa. Nsooka bulwadde kyekikulu bwe bulamu. Kati essaawa zino abaka b'NRM okugabana ssente kyandibadde kikulu, naye priority y'eggwanga mu kiseera kino nga Munnayuganda akukaabira amafuta, Munnayuganda emisolo girinnya. Nze we twogerera nabadde envuga nga nnoonya mafuta, nze nywaga Total na Shell. Eno Total yali ya Besigye tewali mafuta, bw'ogenda ku Total ya Queensway tewali. Nakomekereza amafuta nga nywedde ku Total eri opposite UPC oba ekizimbe kino ekya Uganda House. Awe nagenze naye nga lita ya diesel egula 5,207, lita ya petrol egula 5,300 n'ekigwamu. Katwa nti amafuta galinnye. Kati Munnayuganda kye tulina omumutegeeza nti cost of production eba egenda kulinnya. By mere shift mu price y'amafuta kya affectinga buli kimu okuviira ddala mu nnimiro. Njaba ekyokulabirako bwe mbanga ndi mu factory ya sukaali, tractor ekima ebikajjo musamba enywa diesel. Kati diesel no waba alinnye ereza n'amafuta tractor gali genywa gagenda kola ki? Kulinnya. In sense ekitegeeza nti webadde enywa lita 5 kati erina kunywa lita 6 oba 7 kubanga amafuta geeyongeddeko. Kati bwe tuva mu nnimiro ne tugenda mu factory, ebyuma bino ebikola ne factory yonna, engine ezo zikozesa diesel. Olumu amasannyalaze bwe gakoze eki? Bugaba gagenze. Ekitegeeza cost of production amafuta golina okukozesa mu running generator galina okweyongerako. Kati bw'omaliriza okutransporting oba okutambuza sukaali ng'awedde okumuggyaawo omutwale mu store, awo waliwo kyolina okukozesa okumutambuza. Kitegeeza mmotoka amafuta gaba gakoze eki? Gakukosa. Kati okuva mu store z'essamba oba mu store za factory ya sukaali okuleeta ku dipo oba mu kikuubo ago mafuta. Awo natuli mu cost of ki? Production. Kati sukaali agenda otuuka ku dduuka ng'alinnye olwa item emu gye tuyita amafuta. Gwe mbadde munywera ku 10 katugambe 4 oba 14 ng'ayingidde 5. Kyokka kati ago mafuta gokka kati ate waliyo omusolo gwe baatadde ku sukaali ogw'ebisatu buli kiro. Kati gavumenti eyongeza kinandiise double taxation. Gavumenti eyongeza ku mafuta, bwe mwaka kwongeza ku mafuta ate neeyongeza ku sukaali. Kano abantu items enkulu ennyo mu kukola sukaali zonna zikoze eki? Zigenzeko omusolo. Essaawa zino Uganda teri kazinga nga yo. Nkyali ku nsonga y'ekyankwanzi nenyakuwa Munnayuganda ekifaananyi wa gye tulaga. Essaawa zino ekyetedde amafuta okulinnya yadde ng'omusolo omupya tegunnatandika. Kuba omusolo omupya gutandika mu Gwomukaaga. Budget eno eriko eno eggwako mu mwezi gw'Omukaaga. Kati budget eddako empya n'omusolo gwayo mupya gutandika mu mwezi ogw'Omusanvu guyite July. Naye wetwogerera buli kimu kirinnye. Mu kulinnya kye kikireese okulinnya kubanga olutalo luliwo wakati wa Iran ne Israel duletedde okuggalawo kali akakutu oba omugolomolo ogwo gwa Strait of Hormuz. Amafuta tegakyajja. Kati kitegeeza indirect amafuta agenda kwa amafuta ebbeeyi eriwo kati ereeteddwa olutalo. Naye ensi ezaakulaakulana n'ensi engunjufu ezirina abakulembeze abagunjufu abalumirirwa abantu baayo zo kye zaakoze nga Bufaransa ne Bungereza bagambye nedda tugende mu tterekero tujjeeyo, tugende mu byagi tujjeeyo ssente tukole kye bayita subsidies. Kubanga ensi ez'ebweru jukanye zitambulira nnyo ku energy products. Bayina okufumbira ku gas ebyo byonna ensulo y'amafuta bafumbira ku gaasi, olumu wabeerayo obunyogovu bayina okuba ne gaasi n'ebintu ebiraawo ebityo. Kati bo kye baakoze bagenze nga baprovidinga kye tuyita subsidies. Subsidies zino ze ziriwa nti gavumenti ekwata ssente nezinvestinga mu mafuta. Nega nti mu kifo kya Munnayuganda oba Omungereza mpa kyakulabirako okugula lita y'amafuta ku 5,317 nti anti gavumenti kati kekusasulireko 2,000. Kale gavumenti ne bwe kusasulirako 1,000
obozeeyo ku 4 mu bisatu n'ekikola ki nezigwamu kati gavumenti yawo kyetasobola kukola. nabudde bagamba nti amafuta okubula wano kiri kyoyogeddeko nti kampuni z'amafuta zalina amafuta nezigagabako e Kenya kubanga Kenya gawadde tuwali kati ne bakwatagana agaffe ne bagagabanyako e Kenya kati kyovulaba nti gabuze wano tebakulimba badde baagala kwekalakaasa olw'ebimotoka ebyadde bijjawa ne Uganda kubanga mu region yonna I think Uganda yekyalina amafuta okuba nga gali wansi nekuddako Uganda yeyina nekuddako Rwanda I think ne bano bonna abasigadde amafuta gaabwe gali waggulu kwaffe ffe najjukira tukozesa shillings ne shilling eno bw'ogenda Kenya okozesa shillings bw'ogenda Tanzania okozesa shillings bw'ojja Uganda okozesa shillings ng'ogyeko Rwanda ne Burundi abali mafaranga so ekitwawula neggwanga era nti shilling yaffe n'eye Kenya n'endala tezabali zina value eyaffe teyinaki telina value so kikinze kye nandisubidde mu babaka abagunjufu abafunye obukadde 10 abalondebwa abantu ababaka abalumirirwa abantu kyandibadde nti zino ssente zibagenze okufuna oba zibagenda obbawa bandige president wewa wadde otwagala ne tubale tusaba essente zino tuzitukole nga subsidies zigende mu mafuta kubanga ssente zino bwe zigenda mu mafuta eri gavumenti neyambako mu Uganda actually kuba ekifaananyi ekirungi bamujjukira kasooli bwe yagwa ebbeeyi gavumenti never ne providing subsidies negaanedda abalimi baffe ne bayisa supplement okakkananga kasooli yali agula nusu oba 9 oba 5 gavumenti egambye kasooli akola ekyo kakkananga zendoza ku 5 kilo kati ekyo gavumenti yandibadde ekola n'ababaka abagunjufu kibandibadde bateesaako ne batadde agamba nti tweyongezeeyo ebisanja 7 ate kakati okulonda president kubeere mu parliament nedda ekyo omuntu yenna omugunjufu alumirira eggwanga kiyandibadde akola ki kiyandibadde akola nze nyamuna Uganda ali yandaba akwate peni n'olupapula nakugambye babadde 307 eyo rough estimate kati nga sinabateekako ba secretariat ya NR kuba nabo bazifunye nga sinateekako baseeke omuli Uhuru omuli Ali Haji Kigongo n'abalala kwa batula ku seeke kati babanga abaka babadde 307 okuli ne mawu watali wa NRM abaka babanga babadde 307 kale jukawali n'aba independent aye mulimu n'aba opposition abagenze nga bana aba opposition bebo abayina emisango mu kooti nga bo baga tugenda kukolagana ne NRM mutusonywe muleme tujjayo sirya kugenda nti n'abala opposition gwigumanya nti omubaka yina ali mu opposition abamu ku bo bakoze ki babaddeyo oba wa NUP oba FDC oba wa UPC oba ki n'aba independent mulimu ababaddeyo mulimu n'abalinya basi nga bambadde ebikofiira nyamu n'abaka baŋŋambye ne kati bafaaki baveeyo mu kyere okitegeera balinya basi ne balina emisango mu kooti kati mu kifo ky'okuvaayo bagambye ffe katukwatagane ne NRM tugikolere kati nga tuzzeeyo wali emabega ababaka 3 nyo okwate peni n'olupapula ababaka 307 buli mubaka nga bamuwadde miliyoni 2 bwe obuwumbi 7 mu miliyoni 4 7.4 billion obuwumbi 7 mu miliyoni 4 kati ezo gavumenti zeyasoose okusaasaanya ku rough estimate ey'ababaka 307 nga sitaddeeko bali abaseeke sitaddeeko ba independent sitaddeeko baseeke n'abasecretariat kati ate abo bonna obagattako oyinza owulira obusunga bagenze nga mu buwumbi 9 oba obuwumbi 10 obwe bwasaasaanyiziddwa nga bavaayo nga 15 kakati obuwumbi obwo 7 oba n'ekigwamu bw'obukwata n'obuinvestinga mu UNOC kampuni yaffe y'amafuta nogigamba mugende muleeta amafuta mugaleete ku bbeeyi eya wansi kwa zino sente bw'ozisiwaayo eri oddira badden gye wantadde ku bannayuganda oba kampuni zino ez'amafuta badden eyo gye bandibadde bateeka ku bannayuganda okusasula 15 mu 3 n'ekigwamu sente zino bw'oziwaayo bbeeyi yaffe y'amafuta esigala eri wansi kalekaleko nti aleeta emmere okuva Embarara e Masaka e Luweero nga abadde asuubira okwongeza enkota yetu ku mitwalo 4 ajja gamba waayo amafuta asagali wansi katukole ki asigaleyo ku bbeeyi ye yandibadde aleeta amata okuva Embarara eri ewaffe Kiruhura e Rushere yandigambye akasita amafuta gali ki
nekyo kireetebwa nga gavumenti evuddeyo nekwatirwako, kireetebwa nga gavumenti erumirirwa omuntu waki waayo. So kati obuwumbi 7 bwagenze oba 8 abaka bo basanyufu. Fina gwe nalabye yaguddewo n'ennyumba empya Namere namulabye Namere yabadde Masaka awo, yabadde Masaka Kampala. Ennyumba eri Masaka eri Kampala yadde mayite eri Masaka mu kitundu kye. Nze mba ndowooza nti omubaka gyakiikirira era gyalina okuzimba era gyalina okusula. Bano fe abaka baffe one ekyo ate ki oluusi nakyo n'okyogerako kubanga palamenti ew'omubaka amafuta n'ensako amafuta n'ebirala ebigwa mu kkoweeri okusinziira ku distance gyakiikirira. Ate omubaka wanga bamuwa bwe batyo ate nabanga asula Kampala ate ng'akiikira bya Masaka ate nga sente bazimuwa ez'entambula kiba kimbuzaabuza. Tulina okutuna kye tuyita proximity, tulina okutuna kye tuyita timely. Yes, tekyandibadde kityo naye kati palamenti eri mu Kampala. Kati omubaka w'e Karamoja anaavaayo ate agiye Kampala ateese buli lunaku. So waliwo kye bayita house allowance bagizibawa, fuel allowance, medical allowance, wardrobe allowance, ezo bazikola ki bazibawa. Ekyokuba n'amaka mu nnyumba mu Kampala si musango. Naye nze gaza mulimu etombi nga Bannayuganda tuleme kutunuulira. Omubaka oba asula mu constituency oba tasulayo, ekyo eyo si nsonga. Omubaka oba afuna obukadde 5 oba 6 eyo si nsonga. Omubaka oba yafunye ssente oba teyazifunye eyo si nsonga. Ensonga yange eri emu, omubaka oyo ateesa ebigasa abantu. Nze oba ofuna miliyoni zo 6 tekinnuma, naye nina obuweereza mu ddwaliro, abaana basoma, enguudo nnungi. Bwe tubanga ebbeeyi ekalamuse y'ebintu gavumenti evaayo n'eyambako. Kubanze jjajja wange ow'ekyanna mukaaka titaka kumanya ssente zawulina kuba zamulema okufuna mu buvubuka ate yakowa stress agalwala essukaali. Naye omuyambyeko otyo okulaba ti amasannyalaze ago ate si buli unity agyotera ennusu, tugambe ennusu 6 ng'asogera n'agula ssukaali kuba ssukaali akolebwa wano. Asogera n'agula ssukaali kiro ku 13 oba kale nze nsomugulira ssukaali ne mukola ki n'omumuweereza tukalubiriziddwa mu nsawo. Weebale nnyo. Njagala nkwata omutwalo Jofule, omutwalo guno nsogulako ssukaali, nsogulako omugaati, ninnyako ne kabboda ne ngenda ewaka. Naye kati okwata omutwalo gulako ssukaali n'omugaati basigala bakubanja. Omugaati guno bwe tugaa nti kiremu 1 kg eyo omugaati ewooma, ogenda okukwata omutwalo ngakoze ki nga guweddewo nga tolinako na transport. So nga tuze ku kiri obuwumbi 7 n'ekigwambu amaze okukola ki okufuluma. Naye nga obwandibadde buyambako wano mu mafuta. Kati abaka bandibadde bayamba president. Ekyokubiri basigadde babanje miliyoni 8 buli mubaka. Kati singa bonna basasulwa emiliyoni 8 bamaze ofuna buno obuwumbi 7 bufulumye kana kiri 8 nakyo ne kijja. Kati 8 kiri n'abo ddamu n'okigabanyaamu abaka 3 ekitegeeza biliyoni endala 37 zezigenda osaasaanyizibwa. Biliyoni 37 biliyoni ku miliyoni 8 ezasigaddeyo nga balance. Ku babaka 37 biliyoni zezigenda okuddamu osaasaanyizibwa ku babaka b'NRM. Kati 37 biliyoni bwezigatako na ziri 7.4 something billion, ekitegeeza billions 44 zezigenda okuba nga ziweereddwa mu babaka. Nezo biliyoni 44 bwe muba nga ababaka mu butuufu mina consciousness mu mitima gyammwe, ogamba bwe tufunayo district emu ne tugiteekamu health service oba ne tuzimba essomero lya primary, district eyo teba nsanyufu. Nga nti bane ngaffe ababaka b'NRM sente zino tuzigaanye, si mu bubi, ne tuziwaddeyo mu district enu gye twa identify nze musobola okukola methodology ne mula nti district kyeri obubi kuba zonna teziri bubi. Oba mu kino bayinza obutayagala kunafuya mukama waabwe yazibawadde kubanga bagaa nti nabawadde mwekubeko enfufu ate ne mugamba nti ssebo ffe totuwa tukole mu kino. Baba nga bamunafuyiza. Omanyi bw'ogenda mu leadership position kinagamba abantu bange abamakindi East. Bw'ogenda mu leadership position oba ovuddeyo kuweereza si kweweereza.
nera bobanga oyagala kwewereza sigala mu makaago. Omukulembeze yenna okuvaayo kwesimbawo ekisooka, you first identify the challenges mu constituency muova mu district. Sooka ozuule ebizibu ebiri mu kitundu gy'ova ebiruma abantu, naawe nga mwoli weeteekemu, bwaba oteeteekemu togenda kufuna bulumi bwaki bw'abantu. Kati omuntu yenna nga agambye nti ndi mukulembeze sinakigwanyize, osooka kufiiringa bantu oba balonzi be kye bakola ki. Kati ekyo bw'omala okifya n'okiteeka ku mutima n'ogamba bambi, awo n'ogamba kati kanveeyo nzikole ki, nzambale. Kati ate bw'omala okutuuka mu bifo kye baba bakulonzeemu tewekusa, yes sigambye nti ate gwe bweweesimbawo fuuka lunkuseere, naawe olina ebyo byojja okukola ki, naye abantu bano balowoozeeko. Omuntu yenna ng'afuuse omubaka ku bitundu 10 aba n'emikisa nga 85 okuba ng'afuna obuyambi oba ng'afuna ebisobola okuyamba abantu be. Bwaba obeera omubaka olina access ku baminisita bonna, oba oli opposition oba oli NRM. Osooka ate essimu n'ogamba Beatrice Anywa ali ministry y'amazzi, constituency yange ya Makindye East e Namuwongo bali bubi, twagala mazzi. Okitegedde? Kati n'oba oli opposition oba wa NRM n'ogamba nti banne health center yaffe 4 e Namuwongo mbi, n'okwata essimu n'okubera Ruth Aceng n'omugamba nti nze Honorable Lubega, tekigaana kugaana nga nze Honorable Lubega ndi wa NUP oba ndi wa FDC, naye nsaba abantu bange Makindye East health center mbi, twetaaga buyambi nti jangu mu office tulabe. Ng'ogenda ofuna abakulembeze ku kyalo na bukulembeze bwa ddwaliro nga mugenda mu office ya minister nga mwanja nsonga nga government ekola ki. Kubanga mu ekyo government wadde oli wa opposition ebe eyagala okulaga nti ekola. Ekolera abantu bonna wadde ba NRM wadde baki wadde opposition. Okitegeera? Kati omukulembeze yenna mu bukulembeze wazuula nti waliwo gap oba challenge, kati ekyo kibula mu bakulembeze baffe. Omukulembeze ogenda mu parliament ayagala gaggawale, avuge 4x4, asule mu mansioni, agulewo ennyumba empya ng'abamu bwe wabalabye abaguddewo ennyumba. So zino biliyoni eziri 44 zasobola okukola ekintu eky'amaanyi. Lwakuba ekibuzo kye tulina ffenna okuzuula n'obujulizi, by the way, esente zino zivaawa. Zivaawa. Kati ekyo ekibuzo kiri mu matu mu Uganda. Zivaawa. Naye ate neera Munnayuganda okumumatiza gye ziva olina okumumatiza okusinziira ku regime oba gavumenti gy'azaalaba ebintu byekola. Zino sente toswaga nti ziva mu NRM. Baga nti ziva mu nte za Mwami Museveni nga ye abasiima ki? Saabalonzi w'eggwanga ng'abasiima ki? Beekubeko enfuufu abantu be. Anti abasiima bamukoledde ki? Kyeki kye nagambye abantu. Ezimu bwe ziba nga resolution ntuufu ze bayisizza. Mbu bayaga kweyongezayo emyaka 7 president alondewe mu parliament. Kati ababaka babateza akanyeebwa. Amanyi nze saanyi okugenda mu bintu bya social media bineeno, naye social media eno nnungi nga tuyiga ne tuva mu kukyamuukiriza. Kati ababaka babateza akanyeebwa. Kisooka yabawadde kaaga miliyoni 2 wasigaddeyo 8. Agenda baga soke tuyise giri emyaka 7 mbawe 8. Olwokuba ababaka bano bazze balina amabanja ne looni, kati ziri 8 bakitunu. Omanyi okubanga obanja omuntu naye nga omuntu agambye nti ku Lwokuna ngenda kukusasula oba osabirira kati between Monday ne Wednesday oba ku Lwokuna osobola okukoleramu ensobi. Kubanga oba olina essubi ery'okukola ki? Ery'okuzifuna. Kati omuntu yenna alina ssente okulya amabanja. Webale nnyo. Ate omuntu yenna alina ssente ng'akusuubiza asobola okukuzinisiza ku ntolize. Kati bano ababaka batabeere beegendereza bagenda zinira ku ntolize obukadde 8. Kale ensonga nga tugimaliriza, Bobi Wine ne mukyala we Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa NUP, yabadde ku lunaku olwajjo, yabadde mu New York ku Heroes of Democracy gala mu New York, era nalabye bamuwadde n'engulaawo ey'obulwanirizi bw'eddembe
Robert Kyagulanyi Ssentamu naye alina looya we omwami ono Amsterdam yavuddeyo ne yemulugunya nga yemulugunyiza mwami Museveni n'amugamba nti ebintu by'okola si bituufu n'akatono era bino byonna by'oliko ne by'okola byakulaba nga weeremeza mu ntebe n'okusigala nga oli ku bannayuganda ng'ensonga eyo yagijje ku gye bayita ensonga enkulu enyegena mu ggwanga amateeka sovereignty bill amateeka agazze amateeka ge baleese okulaba nga bateekawo oba oli awo abantu balowooza nti si bannansi ba ggwanga okubalemesa okubako ne bye boogera oba abaali bannansi ne bafuna obutuuze ewalala kwegamba banenge gye bakireesemu ekintu kino kibuzaabuza mbadde nsaba osooke otunnyonnyolemuko mu bufunze ansooka entereeze si mateeka omanyi ekintu kifuuka etteeka nga president amaze kisayiningako kati nekyali bill kubanga bakyagibaga likyali bago bali mu diteekateeka bafumba naye ekigenda oleetera Uganda obuzibu kubanga buli abali mu gavumenti buli we balaba challenge nga balowooza okuleeta etteeka buli we balaba ekizibu nga balowoolezaawo etteeka yeti waliwo amateeka amakadde agasobola okugonjola bino ebizibu babikoze eki ebiba biriwo nga tekyetaagisa kuleeta mateeka mapya ngenda kuwa ekyokulabirako etteeka ku bisiyaga twali tetulyetaaga mu Penal Code gye riri gwe bakwate ng'oli ebisiyaga okitegeera siwolereza babisiyaga naye alina ne challenge eriemu nti buli etunalowoolezanga nti waliwo ekizibu twete etteeka obanga omuzadde agamba nti buli mwana wanaasobya kwata omuggo okole ki okube ogenda mukuba okoowa kubanga lino bagamba obuto busiru kubanga ye buli kyalaba abeera excited akirabanga ki ekipya gyali amabago gano galeetebwa aga sovereignty bill bagamba nti bireeteddwa kusiba opposition mimwa naddala abali ebunaayira kubanga balaba nti oba oli awo amanya galeeteddwa mangi bulaba nti kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga eri America naye bulaba ebigenda maaso n'okwogerwa n'okukolebwa bagamba nti oba oli awo bannayuganda bava wano ogenda okukolera ebunaayira basinzire ne bateeka kazito ku gavumenti akagisukkiridde gavumenti yegamba erita ku lwa bulungi lwa gavumenti ne bannayuganda obanga ngamba nti gavumenti eno ebanga bulango ina mulirwanaawo nga bayomba n'otya nnyo mulirwanaawo ayomba ali mu kikomera kirala nawe oli mu kikomera kirala mulirwanaawo ayomba olw'okuba ayomba agenda kujja n'ewanga aleeteyo olutalo how ku myaka ana gavumenti eno gyemaze mu buyinza erowooza abali ebwera abali ku social media basobola ogisuula tekisoboka sovereignty bill eno ereetebwa actually kigambo sovereignty bubanga bolaba bogamba obwannannyini sovereignty kubanga kubeera independent nga tolinako mulala ku influencinga one tulina amabago like ng'ebbago lyabetteeka lya internal affairs waliwo etteeka eriregulatinga NGOs ebitongole bino byobwannannyini si eryo lyokka tulina nerya money laundering ebbago erya money laundering sente ziyingira wano naye nze n'obuzibu n'amabago gano etteeka ligamba tokkirizibwa kutambula na miliyoni ameka 20 n'okuzi withdrawinga naye ate yo NRM ezigaba mu kashi waliwo ne zebatambuliza mu bikapu okutambula ne miliyoni 20 nga nze omuntu nga nze nzirina emiliyoni zange 20 mu nsawo yange eyo mu banka yonna musango okutambula nazo ne we bazikubbako naye bakuvunaana kuba kiri mu tteeka erya money laundering ate bwe manya azitwala mu banka nkola ntya n'okuzitwala butwazi mu banka kyova nti olumu bw'otwala ssente mu banka bakubuuza gy'ozijje gwe Geoffrey simanyi bw'ozitowa naye kati nganze sobola teeka miliyoni 5 ku akawunti kubanga nze mubaamu lwembeera mu banka awo nga ndi mu layini oba olusi nninze n'olabuli nga zirina ekisawo kya ssente ekinene najjamu miliyoni nga 50 miliyoni 10 naziteekayo ne bazibankinga bakuga naye oba oyagala zitambuza agenda oyita ababanka bazinone bino ebimotoka ebitambuza ssente ne wano kikolebwawa
wano kyabu kino gandi kati milioni 8 shu novuga nogende Masaka nogula ettaka noli nozimukwasa mu cash bazibalawo milioni 8 nga wali bakanyama n'ateeka mu nyumba n'asima ekinya wano mulimu n'amaka agaanika ssente recent nawulidde oba URA yakutte oba dola bimeka zadde zikukusibwa so amateeka weegali sovereignty bill nnungi naye teyandize kati ekitegeera bwe muba mwakulwanyisa Bobi Wine mufune ebirabyo mumulwanyisizaamu. One, you can monitor all the inflows oba cash inflows za Bobi Wine n'abamwetoolodde kwa mechanism mugiina nze teranyo kugamba abantu wano ngoya okumanya nti Museveni alina intelligence bagambe Geoffrey n'emmundu Allah naku 2 baba bakufunye nebino government etuleka bulesi netudda ne ku simu netwogera nti enkya tugenda kwekalakaasa biki ebyo government ekola ki etuleka ne government erina mechanism zonna bwe bayetaaga omuntu okola ki kiki kye nagamba abantu zina ebintu byesitakkiriza Bobi Wine yafuluma ate eggwanga kati lawyer Amsterdam ali e Bungereza akumenyerawa ekirala gwe Museveni ayagala okuleeta zino dine bago gwana bwe wali oli mu lutalo obuyambi wabujjawa Bulaaya bweru bambabazi abazanyanga West Wing bakolanga kisente bazijjangawa anti kati olwokuba nti obuyambi yabujja ebweru Mwami Museveni mu kinaana muje ekinaana era kyobalaba nti eraliikirira abaliyo obo n'obukodi baga nti saba obo n'obukodi alina okuba nga akola ki ng'abumanyi ebyo bagamba nga temundu zakwekebwanga mu altar mu kereziya kati ebyo byonna olina okubanga obimanyi olwedde olinawo amateeka money laundering weeri olinawo NGO Forum Bill Ministry of Internal Affairs tewali sente sobola kugwa ku simu yaawo ne batamanya kyovala nti bwe nkwata milioni 2 nzitwale mu banka ya Centenary embuuza sente wazijjeewa kubanga ku akaunti yange tezibangako ayina ne bwengenda nenga nti nzi withdrawinga kyovala ba sente eziva ebweru esaawa zino baba bampeereza sente nga ziva bweru ne zijja ku akaunti yange bazikwata bazifreezinga bwe ziba nga zibadde nnyingi I justify sente zino zavuddewa zize kukola ki naye kigambo ebimu ebyagazaawo ne banka eyo Crane Bank yasudire mizannyo egyo kankulaga nti government erina ki erina obuyinza bwogenda mu Western Union okugjayo sente bakuwa kapapula kojjuzaamu naye ojjuzaamu sente meka zogenda okugjayo ani azikuweereza omuyitaani zigenda kukola ki obeerawa kyekikuliraanyawo wobeera national ID okitegeera kati esaawa zino eze kwaliwo yali aweereza sente zali za school fees kali kadde kamu n'ekigwamu naye tasobola kuweereza kakadde ate go zajjiranira mu bitundu asuka naweerezaayo 5 nadabuna kwawe yaweereza akadde nga bamugate nga zibouncing back just kakadde kamu bwe kati ake Uganda kanafu bwe yaweereza akabouncing abanangamba banesere nga tezikola ki nemuga akati ziweereze mu bitundu naweereza 5 n'endala fees w'omwana n'asasula so kati government erina mechanism bwe bangira threat ya financial support nga verbal terrorism eweddewo ne verbal threat eweddewo kuba bajja kwogera boogere biggwe naye kyova ngamba nnyo abantu bwe baba nga abaka ba NUP era bampuliza saga abalufule lutalo bwe baba nga abaka ba NUP really bali ku liberation nera nga bakakasa nti mukama waabwe Bobi Wine gyali pira oba empaji gyaliko eyokukyusa obukulembeze buneeno bamuwagira waye Bobi Wine ali kwalaali ye ng'omuntu ali kuki kwalaali nera kigambibwa ebimu ebyaddusa Bobi Wine be bamu ku bantu be azuula abamu nti bandya nabo banenjagala tumalirize n'ensonga ya speakership ensonga ya sovereignty embadde nkugamba government teina
teyandirese ebbago lino kuba kati bulijjeko mu kuleeta amabago gano oba amateeka gano gwongera okuzuukusa bannansi n'okubanyiiza kyekiri kyolaba nera mu bino ebali mu kumenya abantu Munnayuganda abadde asirise omugobe ku street addeyo yeeyiiye omuteme n'ebirala naye ate newaka gy'alina okufunira emirembe ogendayo omumenya okitegeera kati mulimu ebintu ebimu nga gavumenti naye nze ebiseera musikanya na General Muhoozi ne mulimu emu byenzikanya naye mulimu ebintu bye tulina okukola nga tuteekamu ekyobuntu tetumalagga kakati olese lino sovereignty bill yaki kozesa wali NGO bill genda Ministry of Internal Affairs agenda money laundering otekewo system oba kitegeeza gula software monitoring gyoba ogula sente zonna gwe manyawo gye balina stronghold nti bagina Amsterdam tekawo software monitoring sente ziva mu Amsterdam financial management bagita batya ey'ebyensimbi kiteekewo nga tumaliriza speakership race erinnya enkandaggo mawalabika nga atadde Antamongo ku bunkenke speaker alyo kati okusinzira ku bigenda mu maaso embeera eno ogiraba otya mawali n'ekifo mu kuvuganya mawo tajja wangula lwaki kulya one speaker Anita Amongo ayeewo omubiri ku buli kimu President Museveni kyadayagala kiyitewo mu parliament actually Amongo aperforminze bulungi ebisanja bya Amongo byo ekisanja kya Amongo kinene ayisiza amabago mangi okusinzira ku Kadaga ekitegeera njaba amanya nyingi oyenga na evidence ayina peni yakwate n'olupapula kyetwandiise nga first session ya parliament Amongo yayisa amabago 23 second session nayisa amabago 24 third session nayisa amabago 47 fourth session ene esembyo nayisa amabago 44 nga gayamba Munnayuganda tegamuyamba ye tafuddeeyo ayisa buyisa kiri nti Museveni ali gumita ekyakola kisanyusa Museveni takolera Munnayuganda akolera mwami Museveni nange newembeera nze Museveni alina kaadi empisa wenjagala ati kakati kizeeyo ku kiri kyewagambye nti ababaka kyebakola kikyamu okukkiriza ensimbi ezalikoze ebituufu ga nti kuba nakugambye nti baka bakulira mukama waabwe n'ogamba nti balina okuyimirira ng'abantu kubanga babasindikayo bantu anti ekyo kikola mu nsi engunjufu ne bw'omala okwezuula nti ensi gy'olimu si ngunjufu ate gwakola ebyo y'abagunjufu oba musiru kyovola nti gwe Jofule bw'owajja e Kampala okukola n'oddayo mu kyalo ewammwe nga tolina kamotoka bagamba oli musiru naye azzeeyo nga byesente za Munnayuganda ezikola olulagamba ya omwana afa akola ki kati enensi yayonooneka enensi yayonooneka ideas abantu zirina ngenda kuwa ekyokukola kati nga nzija ku ekyo nze n'ekyo kyentu nti Africa yakunamirwa ojja kunsonyiwa kyogera si mu bubi essaawa zino olutalo olubaddewo oba oluliwo wakati wa US Israel ne Iran lubadde lutuwa Africa ffe okuyiga amafuta galinnye but Africa tulina ebyobugagga ebyomu ttaka tulina ffena Uganda erina amafuta Kenya erina amafuta Sudan erina amafuta Nigeria erina amafuta Ghana erina amafuta South Africa erina amafuta n'amawanga amalala gali 5 kiki twandibadde tukola nga ffe Africa titwandikozeemu omusaala kino bali nga balwana ne tufuna refinery nene esinga ne mu nsi yonna ne tugamba nti bannaayi mu kifo ky'okwewola Uganda simanyi ezimba refinery Kenya ezimba refinery tutunuulire appropriate place tuzimbewo refinery Uganda amafuta gange nga twale eyo Kenya nga twale eyo South Africa nga twale eyo bwe mmalo gatwale eyo oganguze ku bbeeyi eya wansi olw'ensonga bwe wali ozimba refinery eyo na contribute nga tulina ate nabo obusiru bwabe bandize kuba balina means ezisobola okutambuza refined product ekizibu Bannayuganda bukulembeze ekyo si kijje ku Uganda obuzibu Uganda twakunamirwa kyova olaba gwe Jofule olekawo okusaba emikisa gya kitaawo ne nnyoko n'ogenda mu kereziya n'ogenda mu kanisa ate nga Bayibuli ekugamba Katonda wa wano ku nsi yani ye maamawo ye muzaddewo sokanga ogondolere kitaawo ne nnyoko empeera yo n'emikisa gyo ku nsi gibeere miki mitangaavu naye gwe obusiribo n'ogenda sivumirira madiini n'olekawo Katonda w'oku nsi
kaze sogende wamange nesimufukamya mugamba ansabire oba wakitange Bible ekyogera kati kyekiri Africa we are challenged omuzungu akugamba totta bisolo ne batekawo ne organization egamba animals rights kyokka bwe baagala okukola leather ne bajja ne batta ensolo ennyama ne bagirekawo ne bagenda bakola leather fe wano bw'oyambala eddiba ly'ente oba n'oyambala eddiba ly'empologoma bagamba no animals rights why are you killing animals bo engatto emisipi bagikola mu leather yavaawa mu maliba baba tebassa ensolo kati Africa oba ogibalamuki kati Africa ne Uganda okutwaliza wamu ne East Africa bwe tutaaveemu eyo neocolonialism ideology wano Africa tusobola okwemalirira nuclear tumuyina obadde okimanyi Uganda ina nuclear wano ne Uganda niyo manyi nti Uganda nga twatudde Congo ebintu ebikozesebwa mu simu biva Congo okitegeera Congo ina ebyo gold refinery tulina gold refinery tulina oil refineries tulina copper bikine ebyobugagga ebirala bagizensi zandibadde zirwana nga feno twesetinga kufuna mmere na byabugagga birala so tulemeddwa okukola bye tulina okukola netudda mu kukola bye tutalina kukola ki kukola so kukya speaker netamunga agenda kuwangula kubanga ali willing nnyo n'okufukamira amaaso ga Museveni nokola buli kimu kigendererwa ki mwami Museveni okuyita jako no Mao bamutaddewo ngakanga baana okukangamu wetereze mulayini abadde ova ku luguudo ndakulayini nesipi in fact bombi netayebwa wakwata tayebwa aziza musango ki natewali Anita Amonga akoze ki oba nga byakoze bibasanyusiza mu abakuba tibasanyusiza nebisanyusiza Museveni ngina ku mu musera bya Kadaga yayitako Mama Janet Museveni kukachooka ebyenjigiriza appointments committee ajanyonyole n'akagoba nagati kajja tula nga tazze yajja naye ono tasobola muyita nedda ate because of this COVID we shall do Zoom ngawereza Peter Ogwanga akola ki so speaker race ya parliament ya 12 Amonga agenda kuwangula kirizo bakola ki naye bwagenda kuwangula naye Mao kyakola anoonya power sharing nti bw'otunuulira mu region zonna Western eri gumite eyina CDF gyava president baani ba governor gye bakola ki Eastern eyina Amonga kati Eastern nayo tesobola kukkirizamu waba bali balina Kadaga n'avaawo ng'ogyeko bano aba Central eyo Central bagyerabira kati Northern yali eyina Jacob Oulanyah n'afa yali eyina Jacob Oulanyah n'afa ne bajja ne babeera ne Lion of Mogadishu eyali mu poliisi Lokech n'afa ne bajja ne babeera ne Saabalamuzi Owinyiddolo yawumudde kati Northern Uganda teyina power bargaining power kati Mao is the only bargaining power from Northern region yaliyo kati Mao kino kyakola anyenyamu nera Mao ajasiga mu cabinet ya Museveni eddako ejja ne balina okumuwa ekifo ekinene ekiraga tinaffe abomambuka tulinayo ki omuntu waffe kati bano aba Central bobo tebambuuza mu aba Central muli zedda wenakulyanga bagamba ekifo kya vice president alina kuba muganda nga mukatuliki sibe kiri kati aliko muki simuteesa kati wano Central bwe tulimanya bwe tufunamu obuyinza tujja kukulembera eggwanga lino Uganda neje tukoma obutamanya ng'eki gye tufuna buyinza obuyinza okubufuna kutya bo bakimanyi nabada vice president olina okusembera ali ku lujjuliro olugabirwako ki ninga tulubaddeko ebbanga ddene bwabufuna ddi kubanga twali tuna vice president twalina sekandi tubadde ne Bukenya tubadde ne basaba minisita tubadde ne baani obuyinza bali bukyuse ddi era bisigadde byebimu bagenda ne balya ne bavaayo ne babwegera nekikomaawo okubeera okumpi n'emmeza eriko obuyinza kyanjawulo n'okubeera okumpi n'emmeza eriko obuyinza n'okunoonya obuyinza n'okunegotiating obuyinza
oba munfuna Mau ali kumpi n'emmeza egabaki kati Mau kyalimu kwe kunegotiatinga gyasobola engeri gyosobola okufunamu obuki obuyinza kati wano Buganda bali kumpi n'emmeza egaba obuyinza naye balemererwa okunegotiatinga engeri gye basobola okufunamu obuyinza. Nze ndaba obuzibu bwa munnayuganda nga tumaliriza obuzibu bwa munnayuganda afa ku lubuto lwe bulamu bwe na famire ye tuwali kirala kubanga katika nkwe ekyokulabirako Vice President Sekandi oyo mulaba nti yamali banga deni yabera speaker vice emyaka ebisanja bibiri speaker judde ebisanja bibiri nabera Vice President anti obuzibu bwava wano naye botuke waabwe omubuuza bukoto ki Masaka bwobuuza nti kichi yakoleye mu banga eryo lyonna oje kukanga nga tewali naye nga teyafuna sente omusala yalya nagagawala nafuna ensako n'ebirala bingi yakolebwa yaliemu Sekandi Obi wa Museveni omwali musuubira ki tweyanziza kale katubalekerere wano Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Honorable Lubega Francis agasakira mu Parliament tubadde tuwayamu sabo tweyanza kade kotufisiriza katukwagaliza akaseera akalungi tugenze. Na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu kulubagga eddembe liringa eddembe baana bakitango omuntu yakiddwa eddembe